Police. Buli lunaku olukya twongera okulaba abakuuma ddembe oba abandi badde bakwasisa amateeka nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bagamenya nga bw'olaba ekifaananyi ekyo era nga bwe nkulaze mu katambi era nga bwe wakalaba oba oli awo gye buvuddeko. Omusirikale ow'ekitongole kya poliisi eyo yunifoomu gy'ayambadde abeera wa FFU oba Field Force Unit yalabwako ng'akwakkula fulaga y'eggwanga eyali temenya mateeka yagikwakkula ku muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform yali agisibye ku piki era ng'ono omuwagizi yali agoberera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gye yali agenda maaso n'okuba nga ategese ogenda maaso n'okuba nga ayogerera. Kakati omusirikale oyo yalabwako ng'akwata fulaga eyo n'agikwakkula ku piki era nga akabonero akalaga nti bano abakulu tebakyagenda maaso n'okuwa amateeka kitiibwa kyokka ng'ate be bandibadde bagateekesa mu nkola oba be ba law enforcement agents kyokka ng'ate bazze balabwako nga bagenda maaso n'okumenya amateeka. Omusirikale wa poliisi yalabwako ng'akwakkula fulaga y'eggwanga ng'alinga ateekawo akabonero akalaga nti oba oli awo gwali musango omuntu okulabwako ng'alina fulaga y'eggwanga mu ngeri yonna. Kakati omusirikale oyo kyekiringa ekifaananyi kye yali agezaako okubeera ng'asindikira gwe Munnayuganda mpuliriza zibadde teziri busa ne wabaawo era akatambi akalala akafulumye kenjagala okusampolingako katono nnyo then oluvannyuma ngenda kujja nkakulage era nkakunnyonnyole bulungi nnyo nga noono naye obanga bano bannamagye bali mu yunifoomu y'eggwanga eya Uganda People's Defence Forces nga balabwako mu katambi akakwatiddwa kamera enkessi oba ze tuyita CCTV cameras. Kakati nga kigambibwa nti waliwo omuwagizi yabadde muntu wa bulijjo jaga nti muwagizi yabadde Munnayuganda owa bulijjo ng'alina fulaga era nga fulaga ye agikutte bulungi nnyo atambula makubo ge ne bagezaako okwagala okumukwata lwaki alina fulaga. Era oluvannyuma lw'okuba nti yadduse n'ayingira mu kibuga yabadde mu kibuga n'adduka n'ayingira mu maduuka agamu abasirikale ab'ebyokwerinda abali mu yunifoomu ya UPDF baalabiddwako nga bayingira ekizimbe nga bayingira edduuka nga bakuba buli kiramu bakuba buli omu ng'omusango guli gumu lwaki olina fulaga y'eggwanga. Kati mbadde mukukira wansi naye abana omusajja bujja bona basatu bana. Yes, akatambi ako ngenda kakwongera mu bujjuvu ogenda genda maaso n'okuba ng'okalaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakataddeyo ku nsonga eba engeri ab'ebyokwerinda gye bagenda mu maaso n'okutulugunya mu Bannayuganda gye bagenda mu maaso n'okukozesa eryanyi erisukkiridde okulaba nga bamenya amateeka kyokka nga kino tekikolebwa tekikolebwa mu nzikiza kikolebwa mu lujjudde ate mu maaso ga cameras ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda abamu ku bandi badde bavunaanyizibwa ku nsonga zino oba n'okuzoogerako oba n'okuzivumirira oba oli awo n'okudisqualifyinga abo abawagira bino aba abali emabega w'ebikolobero bino ebigenda maaso n'okumenya amateeka naddala ag'okulonda. Simon Byabakama Mujenyi wenjogerera ng'ate omudumu akyagenze mu maaso n'okuba nga gutunza mu kibiina ekya National Unity Platform atya. Obadde okimanyi nti Simon Byabakama wenjogerera olunaku olwalero omukyalo oyo golaba muyita Reste Sarah Kyalimpa ono abadde yeesimbyewo ngamba abadde yeesimbyewo olw'ensonga bamuwanduukuludde mu mawulire ge tuyinawo era genjagala okuba nga nkuwa gano gafulumye lwaleero. Reste Sarah Kyalimpa abadde yeesimbyewo ng'omubaka omukyala agenda okukiikirira Isingiro district. Tuli mu bitundu bya Western Uganda mu bitundu by'Embalala mu bitundu by'e Isingiro mu bitundu by'eyo mu Baganda baffe ne bannyinaffe Abanyankole. Wuliriza Simon Byabakama Mujenyi n'akakiiko kakulembera bagenze maaso n'okugamba nti ono engeri gy'ali wa NUP naye tumugatte ku Mathias Walukagga tumugatte ku abo abalala betuzze tudisqualifyinga. Wenjogerera kandidate w'ekibiina kya NUP Reste Sarah Kyalimpa bamaze okubeera nga bamudisqualifyinga bamaze okubeera nga bamujja mu lwokaano olw'omubaka omukyala agenda oba aluubirira okukiikirira Isingiro district mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Details nzikuleetedde ez'omukyalo ono naye ogendagenda maaso n'okuba ng'ozimanya kakati abo baweze babiri officially nga kakiiko kabyakulonda kakulembera Simon Byabakama kamaze okuba nga kaba disqualifyinga era Simon Byabakama tannaba kuvaayo na nsonga yonna tannafulumya yadde statement yonna ku nsonga zino wabula nga akakiiko k'ebyokulonda gentegeddeko era gengenda kugenda maaso n'okuba nga kusomera Simon Byabakama akakiiko kakulembera kadisqualifyinze candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukyalo Sarah Reste Kyalimpa abadde yeesimbye oba abadde agenderedde okulaba nga akiikirira abantu ba Isingiro district ng'omubaka omukyala mu parliament ku kadi y'ekibiina kya NUP bamugasse ku Walukagga kyokka nga tejjukira waliyo ne listi y'abo abalala betuzze nga tukugamba bano nga babadde babakonvisinga babadde nga babateeka mu katebe ebbali mu kasonda ne babakubiriza oba
ne baba convincing ne baba dieka ne baba suubiza ensi n'eggulu basobole okubeera nga baabulira olwokaano luno. So ekibiina kya National Unity Platform kirabibwenga ekitaasimbawo omuntu kyokka ng'ebyo byonna bigenda mu maaso babateekako emisango obaolyawo egy'enjawulo egigambibwa okuba nti gyandiba nga tegibaayo kyokka nga ate emisango gikolebwa ab'ebyokwerinda nga bagikola in favor of the NRM, in favor of General Kaguta Museveni. Wabula Simon Byabakama tavaayo kubyogerako emirundi gyonna gyekize kibeerawo. Simon Byabakama tavaayo kubyogerako. Ab'ebyokwerinda nkugambye mu katambi k'enkulaga oba kengenda maaso n'okuba nga nkulaga ab'ebyokwerinda nga balabwako mu kamera nga bagenda mu maaso n'okumenya amateeka ekikolobero ky'okulwanyisa fulaga y'eggwanga musango gwa Naggomola. Era nga bino bikolebwa mu kaseera kano nga tugenda mu kaluka 2026. Simon Byabakama eddoboozi lye yali lisuubirwa okulaba ng'obaolyawo agenda mu maaso n'okubeera ng'avumirira kino ekintu ky'ataakola era ekyebuuzibwa oba ekireese ebibuuzo ebingi mu bwongo bwa bannayuganda. Yes, kakati ebyo n'ebirala byenkuleetedde mu mboozi eno gw'atambula naffe ku mukutu gwa Red Zone TV gw'atandaba kubanga osubscribe nga nyongera okutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification ekakuyambira ddala okubeera omu ku abo abatamiisinga nsonga yonna gye tuba tutaddeyo. Olwo nno tubeere nga tutambula ffenna nga bulijjo nga sinnaba kubanga nsimbula nga sinnaba kubanga nkusoosootolera byenkuleetedde mu ngeri efaanana eya bulijjo nzija n'entera okujjukiza ku mulanga gwaffe ogw'okugula fulaaga. Bannange tugenda mu Christmas, tugenda mu nnaku enkulu festive season gye tulimu. Njagala obbakubiriza gwe wenna akkiririza mu nkyukakyuka gula fulaaga. Sifuddeeyo oba ogiguliddewa oba ogicontributingiddewa oba ozigabyewa bw'obanga olina obusobozi muzigabe. Wabula ate nyongera okusaba mwenna bambi abatunda fulaaga toyina ngeri yonna gy'okwata fulaaga eno n'ogirinnyisa bbeeyi n'ogiguza munnayuganda munno 3,000 4,000 nga kano kafulaaga tubadde tukafunira ku nnusu 15,000. Bannange nyongera okutegeeza abasonda bangi mubadde mumbuuza nti kafulaaga kamu kaba ka ssente mmeka sayizi eno President bwe yatukubiriza okubeera nga tukola. Njagala okubategeeza kafulaaga kano gye buvuddeko tubadde nga tukafuna ku nnusu 15,000 ewamu twatandika tukafuna ku 10,000 naye kakati wenjogerera abantu batandise okulinnyisa fulaaga. Simanyi oba lwakuba His Excellency yakuba omulanga nti abantu mugule fulaaga abantu ne bazirinnyisa, sinnakitegeera naye nga mawulire genjagala obbawa era genjagala obbatuusaako mwenna abatusonderako era abakontributinga nga muyitira ku mukutu guno. Abantu batandise okulinnyisa fulaaga. Kakati fulaaga bajagala tugigule 3,000 ku 4,000 wanera wensinzira n'enkuba omulanga. Gwe munnayuganda wenna sijja kugamba nti oba okkiririza mu nkyukakyuka oba tokkiriza naye kasitoba munnayuganda bw'obanga omanyi nti okola obuntu buno ng'okola bufulaaga buno nja kukusaba ennamba zange ezo zennyini osobola okunkoonako n'otuwa ku bbeeyi ey'obusuubuzi. Bwe tuba n'akasente nga kawera waakiri n'otuwa ku bbeeyi ey'obusuubuzi n'otatuseera nnyo. Bw'obanga olina w'omanyi nga gwe oli muntu wa bulijjo naye ng'olina w'omanyi nti nze manyi omuntu azitunda ku ssente bwe ziti, nja kukusaba noonyaako ku nnamba ezo ombuulire fulaaga eza layisi we bazitunda. Bannanga bakontributinga bw'oba oyagala kugula fulaaga 10,000 munnange abantu kati fulaaga bazituguza 3,000 4,000 2,500 oyo aba akusaliddeko ennyo ate nga tafuddeyo bungi kibwotwala. Kakati lwe lutalo lwe tukyasanze era lwe tukyagenda maaso n'okuba nga tulwanagana nalwo ate nga tulina okugula fulaaga mu bungi nga bwe kyetaagisa. So mbalinze mu comment section ate mbalinze ne mu inbox tubeere nga tutambuza ensonga eno tutambuze omulanga guno era neebaza mwenna abazze ne muba nga mukontributinga nga tofuddeeyo ssente mmeka z'okontributinze nga tofuddeeyo fulaaga mmeka z'otuwadde kubanga waliwo abatuwa ssente tugule ne wabawo n'abatuwa fulaaga enkalu. Kakati mbeebaza mwenna nga tofuddeeyo oba otuwadde fulaaga 2 oba gwe okontributinze fulaaga 5 it is okay. Ogwo gwe mwoyo gwa Uganda ogutafa era omwoyo ogwo ogulaga obwagazi eri enkyukakyuka gwe nkubiriza era gwe nsaba tusigale nga tukyagulina. Ngenda kuwa amawulire aga munnakibiina kya National Unity Platform ono Simon Byabakama gw'amaze okubeera nga awanduukulula ate nkuleetere n'ekigudde ku baamagye abagenda maaso n'okuba nga bamenya amateeka. Wabula nga bulijjo nkugambye kkiriza kano akalango tukagyewo nzije tukulukute nga tewali nsonga yonna tutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata akadde ka notification ate n'obeera ng'otambulira ddala naffe awatali kumisinga nsonga yonna ne tuba nga tutambulira ddala bubaya sana nnyo. Nyongera okukubiriza mwenna abagoberera emikutu gino tulina backup channel yaffe ate nga mumanyi ebijja mu maaso awo. Channel eyo bagiyita Uganda 24 live. Channel eyo njipiininga wansi mu bigambo bya bbulu mu description ya video eno era nayo nja kusaba obeere ng'ogikyalirako bw'oba ng'okkiririza mu mpeereza yaffe okkiririza mu kintu kye tukola ne okugenda maaso n'okubanga tutambuza ensonga zino mu butuufu bwazo. Kakati wuliriza nkuleetedde emirundi egimu ku egyo abasirikale b'ebyokwerinda gye bazze nga bamenya amateeka. Kyokka nga akakiiko k'ebyokulonda tekabaako kye koogera. Lwaki ngamba akakiiko ka byakulonda? Agamu ku mateeka gano ge babadde bamenya babadde bagamenya mukadde nga bali mu kwenforcinga era mateeka ga byakulonda. Kikyentegeeza amateeka agasinga ab'amagye bano baba poliisi oba ebitongole ebyenjawulo babadde bamenya amateeka babadde babikola mu budde nga either bali mu kutayiza Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu kucontaininga crowds oba abantu abangi abakuŋŋaanye olw'ebyobufuzi kwegamba ensonga eno yonna ewunzika eddawa Simon Byabaka mu Mujenyi akulira akakiiko k'ebyokulonda. Kyokka ekyewuunyisa talina kigambo kyonna kye yavuddeyo kubeera ng'ayogera ku nsonga zino wabula yamaze okuba nga disqualifyinga candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye kyekyamaanyi oboolyawo kye yasobodde okubeera nga agenda maaso n'okubanga akola. Kakati njagala nkulage gye buvuddeko mwalaba akatambi ak'omusirikale wa poliisi ng'agoba omuvubuka eyali ku pikipiki era omuvubuka oyo yali talina musango gwakoze gwampuliriza wabula ekigendererwa nti olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuba omulanga nti bannange mugule fulaaga. Wuliriza bulungi nnyo naddala gwagoberera era ayagala okumanya atayagala kumanya osobola okubireka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuba omulanga bannayuganda mugule fulaaga. Singa yabagamba nti mukwate ebya t-shirts oba logos oba flag ez'ekibiina kya National Unity Platform eno struggle yandibadde eri limited ku kibiina kya NUP n'abakikkiririzaamu bokka wabula yabagamba mukwate national flag bendera y'eggwanga gy'oba otambula nayo ke kabonero akalaga nti eggwanga lyonna nga tetwawuddemu kibiina nga tetwawuddemu nzikiriza buli munnayuganda yayanira nkyukakyuka so n'abakubiriza mugule fulaga mu bungi ate mutambule nazo. Kakati omuvubuka bambi yavuga pikipiki ye ng'agenda ku Lwale omusirikale wa poliisi mu ngeri eri shameless n'akwata fulaga n'agikwakkula ku piki. Ekikolobero kino kimenyera ddala amateeka kubanga ono omusirikale ne ku uniform gy'ayambadde kuliko fulaga y'eggwanga kiba kitegeeza asaavinga ggwanga. Kakati ekyali kimukwakkuzaako fulaga n'agikwata n'agizingazinga ng'alinga azinga ekiwerowero guno musango gwa naggomola era yali alina okuba ng'avumirirwa sinakindi okubeera ng'avunaanibwa. Ayagala kusuula fulaga ya Uganda. Kakati ye Simon Byabaka we yalaba ekyo yafuuka kyesirikidde wabula nga ate ebirala azenga abiraba kyokka nga na bino bigenda maaso n'okubanga bikolebwa ngenda kubuulira misango kye giyinza omuvunaanibwa ngenda kubuulira nsonga kye eziyinza omutuusibwako. Wulira okuzannyira ku fulaga y'eggwanga musango gwa naggomola era omusango gwa naggomola omusirikale wa poliisi ono gwe yazza. Wuliriza, in Uganda disrespecting the national flag is considered a serious offence. Nti mu ggwanga erya Uganda mu mateeka okudisrespectinga oba okuvvoola fulaga y'eggwanga kitwalibwanga omusango gwa naggomola. The police officer's action may have breached the National Flag and Anthem Act. Wuliriza, ono omusirikale wa poliisi ayina etteeka ly'ayinza okuba nga lye yamenya kye bayita National Flag and Anthem Act. Era awo waliyo obuwaayiro obw'enjawulo bwagenze nga maaso n'okubanga bwenjagala okuba nga nkunokolerayo. Wuliriza, waliwo kye bayita National Flag and Anthem Act chapter y'e181 mu mateeka ag'eggwanga erya Uganda. Eryo etteeka yalimenya okusinziira ku Penal Code Act chapter y'e12 mu mateeka ag'eggwanga erya Uganda. Kigambibwa okuba nti ono ya insultinga oba ya defiling national flag kwegamba ya insultinga n'ekigambo from the word defilement defiling the national flag. Era omusirikale ono ekikolobero kino kye yakola ng'oggyeko Simon Byabaka yekka okuva yakivumirire kubanga kyali wakati mu nsonga z'ebyobufuzi. Ab'ebyokwerinda badde bamukwatirawo singa amateeka gabadde gakola. Wuliriza ebibolendozo byayinza okuba nga afuna oba byandibadde afuna singa etteeka libadde lyakukola. Imprisonment kwe kusibibwa emyaka 5 oba okukubibwa fayini ya kakadde kalamba
kitegeeza asobola singa amateeka gabadde gakola ono omusirikale ekikolobero kye yakola yali ateekeddwa okubeera nga asibwa emyaka 5 oba okusasula akakadde kalamba sinakindi okusibwa emyaka 5 ate era n'asasula akakadde kalamba n'afuna ebibonerezo byombi era nga kigambibwa nti authorities ezaali badde zivunaanyizibwa ku nsonga eno era abandi badde tebasirika kuliko noweewunyi n'akakiiko k'ebyokulonda kuliko Uganda Police Force ekitongole kya police kuliko Uganda People's Defence Forces kuliko Directorate of Public Prosecutions DPP era nga kigambibwa nsonga eno ebaginyigako balina bo kye balaba era balabanga omusirikale waabwe ekintu kye yali akola oba olyawo nga kyekyo ekyali kigwanidde kakati njagala okutegeeza omusirikale wa poliisi oyo singa wanaabayo munnayuganda yenna agenda mu mbuga z'amateeka oba amateeka singa ganaakyuka eggwanga nga likyuse ne gaba nga gakola bino bye bimu ku ebyo ebigenda okubeera nga byansalingibwa era kulaale emu omusirikale w'amagye omu nga omusirikale okusinziira ku nnyambala gye yali ayambadde ng'alinga okusinziira ku nnyambala gye yali ayambadde ng'alabikanga owa SFC nga bw'omulabaawo omusirikale oyo yabba essimu ogenda kuwulira mu bigambo omusirikale oyo yabba essimu ey'omu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP era mu kubba essimu ne yeekaza n'atambula bukuukubira awatali na nsonyi yonna era omusirikale oyo essimu yagibba bw'atyo finally n'awunzika ng'agitutte ate nga singa owondera ebiyinza okuddako biyinza okuba nga si birungi gy'oli omwana oyo abanja essimu ye omwana oyo bamuddeko essimu ye omwana oyo bamuddeko essimu ye bamugyeko essimu ye bali mu mmugoba n'ommugoba baabwe era bagoba ku kubba ya mulala abasajja abo tiyajjuke nakirira omwana oyo akirira oyo bambi ali kusaba ssimu ye omusirikale ng'alina mu uniform ey'amagye g'eggwanga Uganda People's Defence Forces omusirikale yabba essimu era ne yeekaza nannyini essimu bambi n'agezaako okuwondera omusirikale yeekaza bw'atyo essimu n'agitwala kino n'ekintu kitegeeza ebintu bingi ekisooka abasirikale bano bali mu mbeera mbi talina busobozi bugula ssimu olyawo essimu yagiraba nga yakabi nnyo essimu n'agyegomba ne yeetunulatunulamu n'alaba nga kiyinza okumutwalira emyaka okubeera ng'afuna essimu eyo so n'akozesa omukisa ogwo ayina emmundu ali kulaale bakimanyi bulungi nnyo abali kulaale nti singa olemerako basobola n'okukuyoola era yakozesa chance eyo bw'atyo n'abba essimu eya munnayuganda ng'ali mu uniform ey'amagye kitegeeza ekitongole eky'amagye kyandibadde kyavaayo dda ne kivumirira ekikolwa kino sinakuvumirira buvumirizi kyokka omusirikale w'amagye ono yandibadde yakwatibwa dda nannyini essimu nga yamuddizibwa oba olyawo nga n'ow'amagye ali mabega wa mitayimbwa kakati ebyo byonna bidde eri Simon Byabakama Mujenyi ne General Kaguta Museveni n'abamu ku bakulembera eggwanga erya Uganda sinnaba n'okutuusa munnakibiina kya NUP gwe bamaze okubeera nga badisqualifyinga bambi bamujje mu lwokaano information ngenda gikuwa kuba bamaze okubeera nga njikuŋŋaanya wabula nga sinnagikuwa njagala kwongera waliwo era omusirikale w'amagye oba abasirikale b'amagye kugamba abajaasi aba Uganda People's Defence Forces balabiddwako mu katambi akamu nga bayingira edduuka erimu mu kitundu ekimu wabula mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu muyinza okugamba nti waliwo omuyeekera owa ADF oba ekibinja kyonna ayinza okuba nga ayingidde mu luumu eyo era nga ekyewuunyisa babadde bali ku munnayuganda munnaabwe ng'ogumuvunaanya musango ki kubeera nga alina fulaga y'eggwanga CCTV cameras
closed circuit television cameras zaakutte abantu bano. Oluvannyuma lw'okubakwata akatambi kano kaateekeddwayo. Era bannannyini dduuka oba bannannyini kamera zino tebaakoze ensobi akatambi ne bakatya awatabadde kutya nsonga yonna kubanga oba oliawo ekintu kino si kyangu nnyo abamu bayinza okutiisibwatiisibwa akatambi ne batakata. Bino nno byonna bikolwa ebigenda maaso n'okubanga bityoboola amateeka g'eggwanga wabula Simon Byabakama ne abakulu abakulembera eggwanga erya Uganda mu bitongole ebyenjawulo tebannavaayo kubaako nsonga zonna ze boogera. Njagala olaba akatambi kano nga ab'amagye beesogga edduuka mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu nga tebanona muyeekera wabula banona Munnayuganda ayina fulaga era ng'omusango bamuvunaana lwaki ayina fulaga. Enfulumiddawo kati mbadde mukukira wansi niga bana omusajja bujja ne bona basatu bana kabangaleze yavumbutusaawo nze balaba nga bapaakinga nze kuba mbadde wabweru nekaba bana evaayo nze nebitawo ekikumi nga nabamuleeta Junior egwa muteze ndowooza bona nga bali omuntu nga bakuba muntu omu abantu banaku muntu soddo n'emigo naye nga basinga babadde na soddo bane bikwate paka omwana wanebako ono olaba naboyo banango nadawo yanesonze pista abadde mudduka onongalaga ali mukubuka yagala mulinnyalinnya ono n'abuuka n'agaliko mulinnyalinnya abadde ali mukulinnyalinnya ng'ali mukumulinnyalinnya bonna bali ku muntu omwo babadde bamwana muggo n'agamba ogwo bonna bonna bakuba mutwe bonna bakuba ate kino kirina bisikayo kibisuulasuula mwana ne Junior yagenze wa Bobby yasaze ekkubo n'agenda olaba wa pisto wuli omulaba wa pisto wuli wali eri abadde ali mu kookinga abadde atitanga timusonze namu amusonze namu iyo nawe Yes, mu katambi kano tuwulira eddoboozi ng'omuntu annyonnyola nti naye yasimattuse busimattuse era abalabye nga bajja n'adduka n'ebigambo ebirala nga w'obiwulidde. Bibuuzo bingi ebidde eri akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama nti ddala Munnayuganda musango ki gwayinza okuba nga amenye okubeera obubeezi ne fulaga y'eggwanga ng'ate ffenna tukimanyi nti fulaga ya ggwanga eteekeddwa okubeera ng'eweebwa ekitiibwa enjuyi zonna oba oli ani oba oli ani kobeere pulezidenti kobeere ani fulaga y'eggwanga kye kimu ku ebyo oba ku ezo symbols eziteekeddwa okuba nga ziweebwa ekitiibwa wabula abasajja ab'ebyokwerinda bo ebyo tobibagamba naddala nga singa abeera alina fulaga bakuteebereza okubeera ng'oli wa kibiina kya National Unity Platform. Jjukira oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba omulanga nti mukozese fulaga kakati kafuusa akabonero nga kigambibwa nti kati buli alabwa ne fulaga bakukonsidalinga okubeera omuwagizi w'ekibiina kya NUP tebakyaliko nti fulaga ya Uganda kakati baagala kugitwalanga fulaga y'ekibiina ekya National Unity Platform. Era waliwo n'abamu ku bannaddiini yavuddeyo n'ategeeza nti bannange twerinde essaawa yonna wandiraba abasajja nga fulaga y'eggwanga bagiweze kakati ab'amagye
n'obukambwe obw'ekika ekya waggulu balabiddwako nga bwolabye akatambi nga bayingira edduuka oba yabadde supermarket mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu nga balinga abanoonya omuyekera, wabula kyategerekese bulungi nnyo okusinziira ku katambi k'owulidde mu ddoboozi nti babadde bafeffetta munnayuganda eyabadde alina fulaaga, ekintu ekitamenya mateeka, ekintu ekitayina nsonga yonna, wabula akakiiko k'ebyokulonda, ebitongole eby'enjawulo, ekitongole ky'amagye Uganda People's Defence Forces, ekitongole kya police tebannabaako statement zonna ze bafulumya ku nsonga zino, era ebibuuzo bingi bisigala byeyongera mu birowoozo bya bannayuganda oba mu bwongo bwa bannayuganda eri akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku nsonga zino, eri ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ab'ebyokwerinda kyokka abandi badde bakuuma amateeka nga kyokka ate bagenda maaso n'okukulembera okugamenya. Kakati wano Simon Byabakama Mujenyi ebibuuzo we bijjidde ku saidi ye nti kakati naye yennyini ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda alabiddwako emirundi mingi nnyo oba ye n'akakiiko kakulembera nga mu kifo ky'okulamula ensonga nga bwe zitambula ono aziramula kifuula nnenge era aziramula in favor olw'ekibiina ekya National Resistance Movement, ebintu eboolyawo ebiraga obutali bumativu eri bannayuganda, era ebimu ku bino bireese n'abamu ku banene bireese n'abamu ku b'ebitiibwa abakyasinze okubeera ab'ebitiibwa okwetoolola eggwanga erya Uganda okubeera nga bavaayo ne boogera ku nsonga zino. Ate bwe njogera ku nsonga eyo, bwe njogera ku b'ebitiibwa abakyasinze okubeera ab'ebitiibwa, ntegeeza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda yavuddeyo naye n'agatta eddoboozi lye ng'alaga si mumativu n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, era ng'agamba tajja kusirika busirisi, era nga bw'obadde ng'okimanyi nti Kabaka tasirikangako, Kabaka tabeeranga bubeezaawo ng'ebikolobero bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa ku bannayuganda. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi avuddengayo n'abaako obubaka bwawa obumu ku ebwo, era ekiwandiiko kino njagala tukiyiteyitemu, sinnakutuusa ku wa kibiina kya NUP gwe bawanduukuludde, awo tugenda kutuukawo naye gano njagala ogawulire nga bagamba 2026 polls Kabaka stands against opposition brutality, nti nga twolekera akalulu ka 2026 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda avuddeyo n'ayimirira wamu n'abebyo n'aboludde oluvuganya ng'awakanya kye bayita brutality oba okubakolako ebikolobero ebibi ennyo, omuli okubakuba, omuli okulemesa presidential candidate okugenda mu kifo ekimu okampeininga, omuli okutiisatiisa oba olyawo n'okwagala okumenya amateeka okutuuka okugamba nti abantu bw'omala okulonda ewaka ove ku polling station, ekintu ffenna kye tumanyi obulungi ennyo nti mu mateeka si bwe kiri. Kakati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri avuddeyo naye ne yeegatta ku bannayuganda n'avumirira bino. Wuliriza. The Kabaka of Uganda, Ronald Muwenda Mutebi II, has urged the government to stop the ongoing political violence against opposition figures ahead of the 2026 general elections. Kabaka wa Buganda akangudde ku ddoboozi era n'ategeeza gavumenti ya NRM n'abagamba mulekeraawo ogenda maaso n'okuba nga mukuba, ogenda maaso n'okuba nga mutuntuza, ogenda maaso n'okuba nga mukijjanya ab'oludda oluvuganya naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebyo mubirekeraawo kubanga ebyo bitulagira ddala nti akalulu ke muli mu kutegeka si ka mazima na bwenkanya. Kakati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II wabanga naye asitukiddemu ensonga n'agyogerako, olowooza binaggwerawa era olowooza binaggwa bitya? Wuliriza. In his Christmas message issued December 22nd, Kabaka Mutebi said it was deeply troubling to witness security agencies brutalizing members of the opposition, a situation he warned undermines the credibility of the electoral process and renders elections a waste of public resources. Wuliriza. Agamba nti kyannaku nnyo kyennyamiza era kikwasa ennaku okulaba ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ng'abamu ku bannabyabufuzi bayisibwa mu mbeera gye bayisibwamu, nategeeza nti kino kidiscreditinga era kiragira ddala nti akakiiko k'ebyokulonda omugaso gwako gwandiba omutono oba olyawo n'obwesige bwandiba obutono okuva mu bannayuganda, kubanga bino byennyini bye kagenda maaso n'okuba nga kakola akakiiko k'ebyokulonda bye biragira ddala akakiiko kano ky'oba olyawo tekayina kalulu ka mazima na bwenkanya ke kayinza kubanga kaderivalinga eri bannayuganda. Bigambo bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Ebigambo bino yabyogedde ng'agezaako okusindika obubaka obwa amazaalibwa obubaka bwa Christmas ng'era bw'okimanyi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ennaku z'omwezi nga 22 mwezi gwa Desemba omwaka 2025 yafulumizza obubaka obwa Christmas. Ate bw'afulumya obubaka bwa Christmas ebiseera ebisinga abaako byayogera ebyefaananyiriza bwe bityo.
kakati mu bimu ku byavumiridde bye bikolobero ebyo ebigenda maaso n'okukolebwa ku bannakibiina kya National Unity Platform. Kati bwe njogedde ku bikolobero kwe kuleetera wali ensonga y'okudisqualifyinga ba NUP bokka, y'engeri y'okukubwamu okwaba NUP bokka, oba oli awo n'okutulugunya bannamawulire n'ebikolobero ebirala nga kw'obitadde. Bye bimu ku ebyo Ssaabasajja Kabaka byavuddeyo n'avumirira. Kyokka ng'ekyewuunyisa ye akulira akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Simon Byabakama agamba nti Kabaka wadde ovumirira ffe, naye ate omusango guli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ne Byabakama alinga abadde agezaako okuzza omuliro. Nina ekiwandiiko wano nakyo njagala tukiyiteeyitemu. Eno gye bayita Red Zone TV, bwe tuti bwe tukuweereza, tukuwa amawulire ne tukuwa ne sources. Wulira ekiwandiiko kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports. Electoral Commission Simon Byabakama warns Bobi Wine as police recorded 62 electoral offences. Simon Byabakama alabudde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bw'amulabudde. Lwaki? Mbu yakamenya amateeka oba ebiragiro 62 ebyokulonda. Simon Byabakama yavuddeyo n'ategeeza mbu era n'alabula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tafuddeyo ku bikolobero bye bagenda mu maaso nakumutuusaako, nga tafuddeyo ku bikolobero oba embeera ab'ebyokwerinda gye batuusaamu abawagizi be. Simon Byabakama yagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamenya amateeka agaliyo mu 62 era mbu amulabudde essaawa yonna yandi mu disqualifyinga. Wuliriza bulungi nnyo gwe Munnayuganda agoberera, essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibeera disqualified mu kalulu ka 2026 okusinziira ku Simon Byabakama Mujenyi mbu yakamenya amateeka 62. Wulira wano. Byabakama attached a list of the alleged offences from police, including incidents in Mayuge where the NUP goons Babayise assaulted Captain Lukanga, a scene of crime officer who was covering the gathering, and the area DPC. He also cited another incident in Mayuge where Bobi Wine reported that President General Kaguta Museveni was not a Ugandan, which police say was meant to incite Muslims against the head of state. Uliriza mu bumu ku bujulizi Simon Byabakama bw'ataddeyo agezaako okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amenya amateeka era bandi mu disqualifyinga, bandi mujja mu kalulu. Kyokka nkuleetedde owa NUP gwe baakajja mu kalulu. Kino kinaasoboka era gwe wandyagadde kuwulira mawulire ki bamu disqualifyinge oba bino byakwogeramu bwogezi okusinziira ku kitwandiiko kye ngenda okukusomera. Wuliriza. Okusinziira wano nga bagamba nti Byabakama awaddeyo obujulizi nti Bobi Wine yakamenya amateeka 62 nga mwago gamenye mwemuli olunaku lwe yali Mayuge mbu ayina ebigambo bye yayogera n'ategeeza nti General Kaguta Museveni si Munnayuganda. Ebigambo ebyo byali bigenderedde okuincitinga abasiraamu okusinziira ku statement gye nnina wano mbu era ebigambo ebyo bimenya amateeka. Gwani agamba nti Museveni si Munnayuganda. Kakati nga kigambibwa nti singa bino biba bigenze mu maaso, jjukira ono presidential candidate era ekimu ku bibonereza ebiyinza okumuweebwa kwe kuli okumudisqualifyinga. Ensonga lwaki nkugambye singa kiba kisobose era singa obujulizi Simon Byabakama bwe yawaddeyo buba nga ddala buli valid, oba oli awo bayinza okudisqualifyinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati gwe Munnayuganda oyagala ki naddala gwakkiriza mu nkyukakyuka? Kkirira mu comment section, teekayo ensonga eyo, teekayo endowooza yo ku nsonga eyo tubeere nga tutambula. Ebimu ku bikolobero Simon Byabakama byerabidde ebibadde bikolebwa addala ab'ebyokwerinda nga babikola ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. Simon Byabakama ono abadde tabyogerako era ebimu ku bikolobero ebyo ebimu ku ebyo byenkugambye era byenkulaze mu katambi omuli n'omusirikale w'amagye okulabibwa mu katambi nga bessimu. Ekintu Simon Byabakama akakiiko k'ebyokulonda ekitongole kya poliisi bye batannaba kuvaayo kubaako statement yonna gye bategeeza bannayuganda, wabula statement bw'enaabezze ffe tubeerangawo wano nga Red Zone TV ne tuba nga tubikusakira ate ne tubikutuusaako. Kakati awo wenjagala nsinziire ntegeeze nti gwe atannaba kubanga osubscribinga kikole mangu, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula. Kakati Simon Byabakama agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kumudisqualifyinga, ate kino akyogera nga wakyogerera wennyini waliwo wa NUP ali disqualified we twogerera era ono mukutuusizzaako. Njagala kubeera nga mukuwa tubeere nga tutambula. Ogenda kutya ebimu ku bikolero Simon Byabakama byatidde okwogerako. Yeerabidde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi mingi nnyo bazzenga ab'ebyokwerinda bamukolako effujjo
Waliwo n'ow'ebyokwerinda omwe yalabwako gye buvuddeko bbanga si ddene ng'atuuka n'okwagala okuyuzaayuza eyali avuga emmotoka etambuza sound system amukuba pepper spray naye nga yalemererwa wabula nga kino omusirikale wa polisi kyateekeddwa okukola. Stop the music. Blood no Jacob music. I want to talk to the people of Katakwi. Now imagine, look at what the police is doing. Look at the police. Why are you pepper spraying our car? Why are you doing all that injustice? Why are you behaving in a criminal manner? See what the police is doing. So get up. Kati akulira akakiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ey'ensonga tagiraba era tasobola kugyogerako. Kakati gwampuliriza njagala ogende mu comment section gw'ogyogereko agyogerako ki ebikolobera ebikolebwa ku kibiina kya National Unity Platform. Simon Byabakama tabyogerako wabula byasobodde okwogerako byebyo era n'atiisatiisa nti ssaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu amenya amateeka ag'ebyokulonda era omuntu amenya amateeka ag'ebyokulonda essaawa yonna kuba kumudisqualifyinga kumujja mu lwokaano. Kakati nakubuuziza gwe oyagala ki? Ekyo kiwandiike mu comment section tubeere nga tutambula. Kakati omukyalo oyo gwolaba ku screen yo gwampuliriza, mukyalo oyo yeesimbyewo era akwatidde NUP bendera mu kalulu aka 2026 agala bwa MP okukiikirira Isingiro district. Bwe twogera ku Isingiro district tuba tutegeeza Western Uganda. Bwe twogera ku Western Uganda tuba tutegeeza mu bitundu ebya Ankole sub-region. Isingiro district eri mu Banyankole. Candidate w'ekibiina kya NUP abadde afuuse ensonga era candidate ono njagala okutegeeza nti aleetedde abakulu bano okubeera nga bafuna okutya oliawo ne bamujja lwokaano. Akakiiko k'ebyokulonda ke kakikoze. Isingiro district gwatamanyi nti esangibwa mu Western Uganda, wuliriza, esangibwa eri wansi ku nkingizi wadde bayitayo Western Uganda era nti district y'Abanyankolo yeba Kiga bwe batyo. District eyo erira ye district eri ku nsalo y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Tanzania wali wansi ng'emutukula. Kakati Isingiro side eyo gyeri NUP eyo yali yasukumayo dda candidate era nga ye mukyalo oyo gwe nkugambye akakiiko k'ebyokulonda akakulembera Simon Byabakama bwe kamaze wenjogerera okubeera nga kadisqualifyinga ensonga zengenda okutegeeza lwaki bamujje mu lwokaano gwe nange kyetubadde tetunaba kubanga tutegeera kyetutayinza kubanga tukkiririzaamu erwabula nga kimaze okubanga kyapeninga. Kakati wuliriza atamanyi Isingiro nga sinaba kunnyonnyola nsonga nkulu. Isingiro wuliriza eriranye Kiruhura mu Mambuka, eriranye Rakai district side eri ku Tanzania, eriranye Ntungamo ate era eriranye n'Embalala district. Era Isingiro ziri kilometers nga 35 oba miles nga 22 okuva Embalala. Mujjukira president we yagendayo district ezo twazibalanga yejimu ku mirimu gye twakolanga simanyi oba n'omulundi gwe emirimu egyo mugyetaaga tugibakolerenga. President gyagenda okubanga abeera nga tubabulira obuwanvu obuliwo, tubabulira essaawa za steberezebwa okubeera nga atambulira yejimu ku mirimu gye twakolanga. Kakati Isingiro yemu ku district ze twakavalingako ko. Kakati esangibwa side eyo. Candidate w'ekibiina kya National Unity Platform ekibiina gwe kyalondobayo kimuwa kaadi abeere nga akikiikirira mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026. Simon Byabakama n'akakiiko kaabwe bwe twogerera bamaze okubeera nga bamudisqualifyinga bamujje mu lwokaano. Nsonga ki? Mukutu gwa Red Zone TV we bali kubanga okyagoberera sooke nkusomera ekiwandiiko ogenda kutya. Wuliriza abakigamba kitya mu kiwandiiko kino kye nnina era ng'ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports nga bagamba Electoral Commission disqualifies NUP's Isingiro Woman MP candidate. Nti akakiiko k'ebyokulonda kawanduukuludde omukyala w'ekibiina kya NUP mu kalulu aka Woman MP Isingiro district. The opposition National Unity Platform has strongly rejected the ruling accusing the electoral body
of bias and political interference. Nti newankubadde biri bityo NUP tetudde butuuzi ezzeemu newandiika era newakanya netegeeza nti kano kakiiko ka byakulonda akalina interest era nga kalina interest ze kagezaako kubanga kavuga kalina ebigendererwa bekagenda maaso n'okuwagala okutuukiriza, so akakiiko k'ebyokulonda tekabadde katuufu kagenda maaso n'okukola kino ekyokudisqualifying candidate ow'ekibiina kya National Unity Platform. Wulira mu kiwandiiko. The Electoral Commission had disqualified National Unity Platform candidate Reste Sarah Kyarimpa from contesting for the Isingiro District Member of Parliament seat in 2025 parliamentary elections, citing failure to meet nomination requirements. Ensonga lwaki omukyalo ono bamujje mu lwokaano, akakiiko k'ebyokulonda kagamba ko kubanga ke kamuwanduukuludde mbu omukyalo ono yalemererwa okutuukiriza ebisaanyizo oba requirements ezisabibwa akakiiko k'ebyokulonda. Ulira bulungi nnyo kino njagala nkikusomere gye bayita Red Zone TV, bino ogenda maaso n'okubanga obiwulira. Ulira wano bagamba batya nga bagamba in a decision dated December 23rd, the commission said one of the registered voters who supported Kyarimpa's nomination appeared twice on her nomination forms, leaving her with fewer than the legally required 10 district supporters from Isingiro district. Distinct supporters from Isingiro district. Uliriza mujjukira bwe twali tubawa amawulire nga mu kaseera ako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baali banoonya emikono. Akakiiko k'ebyokulonda ne kategeeza eggwanga nti emikono gya Robert Kyagulanyi Ssentamu tegiweze. Kyazuulwa oluvannyuma nti emikono abaali bagiwaddeyo ekyamazima abasajja aba NRM n'aba gavumenti baabakakanga okuddira emikono gye gimu ate ne basayiningira n'owa NRM. Kisobozese akakiiko k'ebyokulonda okubeera n'ensonga nti ffe tugenza okukebera ng'omuntu ono alimu emirundi ebiri mu register oba mu bitabo byaffe nti yeeyimiridde abantu babiri, ekintu ekitakkirizibwa. Kakati y'ensonga yina ebbulukukidde wano. Omukyalo ono bagamba nti omu ku baamweyimirira distinct supporters okuva mu district ye Isingiro abantu 10 be beetaagibwa okubeera nga omuntu bamweyimirira ku bubaka bwa parliament. Omubaka wa parliament yeetaaga abantu 10 nga balonzi mu district eyo gyagenda okukiikirira. Kakati abantu 10 abo ne bateeka emikono gyabwe mu kipapula ekyo oba nomination form. Kakati kigambibwa nti omu ku bantu abaateeka omukono mu kweyimirira omukyalo ono Kyarimpa kigambibwa okuba nti bagenza okwekebejja kyokka nga baamala dde okunominatinga campaign zatandika dde okutambula, bagenza okwekebejja mbu ng'omu ku baali bamweyimiridde distinct supporters okuva mu district ya Isingiro mbu ate yalabikirako era ku lupapula nga yeeyimiridde omuntu omulala. Under section 28 under article 28 section 1 subsection C of the Parliamentary Elections Act, a parliamentary candidate must be endorsed by at least 10 registered voters from the constituency. Nga bwe nkugambye wali Mateeka geggwanga eryoko Uganda gafuga okulonda ku mbaka wa parliament, omuntu aneesimbawo ku bubaka bwa parliament ateekwa okuba ne abamweyimirira 10 nga balonzi mu constituency eyo yennyini gyagezaako okugenda maaso n'okubanga akiikirira. Kakati ono ye kigambibwa okuba nti abantu baali 10 kituufu baali baweze, wabula abantu 10 oluvannyuma lw'okuwera omukyalo ono mbu akakiiko k'ebyokulonda ne kakizuula nti wadde baali baweze wabula ate ku abo kwaliko omu eyali agenze mu maaso n'okubeera nga ate yasayiningirako ekkeewalala ekintu ekitakkirizibwa. As a result, the candidate did not provide the minimum of 10 persons registered in Isingiro district as required by law. Akakiiko k'ebyokulonda nga kategeeza mu kiwandiiko ekyo mbu n'olwekyo nga wembi kugambye waggulu akakiiko k'ebyokulonda kakizudde nti omukyalo ono teyasobola kutuukiriza bantu mikono gy'abantu 10 abaali balina okumweyimirira ng'amateeka bwe gakisaba. Kati wano Simon Yabakama n'akakiiko ke nga bategeeza kati nno n'ensonga eyo kyalo teyasobola kuweza bisaanyizo kiko bye kasaba, so tumujje mu lwokaano era ekiwandiiko ekyo ekisayiningibwako Simon Yabakama Mujenyi akulembera akakiiko k'ebyokulonda akamanyiddwa nga Uganda Electoral Commission. Justice Byabakama Mujenyi Simon n'ateekako era n'awaako copy returning officer Isingiro district candidate Kyarimpa Reste Sarah ono yennyini yeesimbyewo CO returning officer Isingiro district. Kati ebbaluwa eyo bwetyo n'egenda mu maaso era omukyala amanyiddwa nga Kyarimpa n'agenda mu maaso n'okubanga alemereddwa okubanga avuganya tagenda kulabikira ku ballot paper ngono yeegasse ku Mathias Walukagga. Wuliriza. In a statement, NUP alleged
that its candidate was previously approached and offered money to withdraw from the race, which she declined and claimed that disqualification was retaliation for her refusal. Kigambibwa okusinziira ku information gye tulina ne sources ez'enjawulo ky'omukyalo oyo y'omu ku abo ababadde ab'amaanyi era n'abakulu okuva mu kibiina kya NRM ne batuuka n'okubatuukirira babakonvinsinge babasabe babadyekedyeke basuulewo ekibiina kya NUP bwe batyo bayingire ekibiina kya NRM bave ne mu lwokaano lw'akalulu kano. Kakati omukyalo oyo gw'olaba agambibwa okuba nti yagaana era oluvannyuma lw'okugaana basalawo kati katukozesa akakiiko k'ebyokulonda tubadde nga tumuwanduukulula tumujje mu lwokaano era finally bwe batyo ne baba nga bagenze maaso n'okumujja mu lwokaano okusinziira ku information yengenda maaso n'okuba nga nkuwa era gye njagala ogende maaso n'okubeera ng'otegeera omukyalo ono yagaanye agambibwa okuba nti yagaanye ssente era yagaanye okuteesa olw'okubanga ava mu lwokaano era nga kigambibwa kino kyandibanga kimu ku ebyo byamuviiriddeko obuzibu oba olyawo n'okulaba nga bamuwanduukuludde bamujje mu lwokaano ku mpaka kubanga kugambye basooka okuteesa kirabika ne kugaana oluvannyuma lw'okuba nti yagaana n'agamba nti nze siva ku mazima. The party also questioned the Commission's explanation, arguing that the Electoral Commission uses a computerized system that does not allow one voter to endorse the same candidate twice or support multiple candidates. Muliriza n'embaga. Ekibiina kya National Unity Platform kichallenginze era kisabye abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda nti twagala muntu w'obukakafu kubanga tukimanyi mukozesa system. Eno system y'okubeera nga abantu bajja beeyimirire bannaabwe babendoosinge ekyamazima system tekkiriza muntu omu kuyingizamu signature emirundi ebiri. Kakati mutugamba mutya era kijja kitya nti ate omuntu ono yakwatibwa nga yeeyimirira omuntu omulala nga mu system ekikkirizibwa era tosobola na kuyitawo kubanga eri computerized system ebeera sensitive ate era tesobola kikkiriza. Kakati ekyo kijja kitya kitegeeza ebintu byonna babikubyemu ebituli. These actions point to deliberate efforts to eliminate opposition candidates. NUP leader Robert Kyagulanyi Ssentamu said. Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku kino era n'ategeeza nti ensonga eno temugitwala nga kyakusaaga. Tukimanyi bulungi nnyo era ekituufu kiri nti kano kagenderere era lukwe olw'okulaba nga badisqualifying obanga bakendeeza ku maanyi ekibiina kya National Unity Platform bajjamu bakandidates baabwe era nga bakandidates be bajjamu abamu baba tebalina musango wabula bateekawo muteeke bajeetekawo mijweteke basobole okugenda mu maaso n'okuba nga bakendeeza ku maanyi ag'ekibiina kya NUP. The Electoral Commission did not immediately comment on the allegations of bribery and political pressure, but has consistently said nomination disputes are resolved strictly according to the law and the available records. Kikuko ebyokulonda bwe katotekanaba kubanga kali yakitingo banga ka commentinga ku nsonga yonna mu bwangu bw'ekika ekya waggulu kwezo ensonga ezoogerwako wabula kagamba nti bo ensonga zaabwe bazikola mu mateeka ngera bwe gabalagira. Kakati akakiiko k'ebyokulonda bwe kato Simon Byabaka mu mujenyi kakulembera kagenze maaso n'okudisqualifyinga omukyalo oyo bambi abadde yawebwa kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform. Kakati wano ng'omusajja akugamba lwaki tetubeerawo nga tukuuma akalulu kaffe n'abamu ku bannaddiini kye batandise okwendoosinga. Awuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka naye olunaku olw'okuwummula olw'obwerende mu ggwanga ng'olw'okuba akalulu luba lwakuwummula tebaayo ofiisi nzigule era bwe zibaayo tukisabye gavumenti kati olwo olunaku baggalewo ofiisi abantu bagende gye bazaalibwa oba gye babeera oba gye bakolera bakuba obuki obululu balonde bonna abantu baweebwa chance okulonda. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako bali nga wali mita nga 2. Nze mbadde sikuumangako kalulu mbadde neemagazamagaza ne mmala okukakuba ne nzija wano ne ndaga ekigalo nga basiimye bataddeko ekikalaamu laba ink laba bwino naye ku olwo nyiza okutwala akatebe ka mwasajjute ne nzira mu kimwanyi mujja kubba ka mulala akange nkulabe. Yes, ebigambo by'omukulu oyo biwulidde tosinziira totwala nnyo ani abyogera wabula twala message. Kakati kigambibwa okuba oba kirowoozebwa bannayuganda bangi bagamba nti mu bukyayi bwennyini obugenda maaso n'okuba nga busigibwa abakulu
kibiina kya NRM. Era ebigambo bino byenjagala okuwa nsembayo nabyo byayogerwa Alex Oswa Mufumbiro, deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP, nga bambi we twogerera ali mabegamba wa mitayimbwa kankuwa obubaka bwe then nzije mbere nga tweyongerayo ate mu updates ezigenda okubanga ziddako wulira. Obutayibwe musiga nga mu busigo olwakabbira mu busigo olw'obuyinza mulowooza mugenda kuwangala kubanga gwe oyinza okulowooza oli 50 kuba n'oli aliko kati naye akkiriza nti asobola okuvaawo enkya kyogamba mugenda kitambuza paka ku muzzukulu nakana bannayuganda bali bakyali banjega nga bolowooza bwe balizuukuka nga bazuukira ku bazzukulu bammwe Mukama Katonda abawangaze tosobola kuwamba mwana wa muno ayina abaana ayina taata bamukubye eriiso lino ampuliriza bakubya akireewo eriiso erya left ng'oli alinga agamba nti oba mu liiso mulimu ekintu kyayagalamu weewunya emitima gy'abantu bano omuwambye n'ogera ku makya ku National TV ne mukuba n'ekifuba ndabye abasajja batudde eri waggulu ku mmeeza n'amawulire gabaleetamu General Court Martial Kanyamunyu nga teyagenda mu General Court Martial mwe mulowooza bannayuganda beerabidde bwe balizuukuka tebali banukuza ebibuuzo eby'amaanyi Kanyamunyu yalina emmundu ng'emmundu gy'alina teri mu mateeka Kanyamunyu n'akuba omuntu amasasi in cold blood omwami oyo akena yali asobola okuwona kuba bamukubira amasasi bagamukubira lugogo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amuvuga ng'amutwala mu kunnumbi amwetoolooza asobole okumutuusa kiriniki ng'afudde Mukama n'asaasira ampuliriza Kanyamunyu n'akolagana ne Andrew Mwenda n'akolagana ne muganda we ne bakwata emmundu ne bagibuzaawo naye mu mateeka eyo kye bayita dying declaration omwami oli akena gwe baali baleese ava naye nga bamukubira kibaabu we yali ava ku mobile money kujjayo busente kwongera kucakala bana bagamba nti baleeta otulo akena bamaze okumutta mu musaayi akena abaana atera okufa akola declaration agamba abo abandeese be bankubye amasasi yabyogera mu lukyoli General Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record take me to court mu mpambo bamwagala okumpamba nga muwawambya kireo do it if you want n'agenda mu Northern Uganda n'asaba Ngolo Kanyamunyu bali batabudde babatabula biki ebintu byeyo manye engulu eyo tenti yolanyere inago yali ekubye mwe n'Abannayuganda mujjukira yali mukubye era ofisi yatyo okugitulamu Kayongo omukozi najja anaga nti situla mu ntebe ya Kayongo Kayongo teziba bya bulijjo ontegedde n'abagamba basonyiwe Kanyamunyu omulamuzi yalwana bulwanyi okumusiba emyaka 5 nga ba Andrew Mwenda bakalambidde nti bamutebu kyatambula ebinafusi kubanga eri batwala esente gye bayita kooti ya Mataputi mu criminal ekola mu capital offenses ya Mataputi ekola mu capital offenses batuuze eyo kooti ne bawa abantu sente ekyo ne bakita kwe kujja na pleading wano nti kituufu yali assa omuntu in cold blood oyo tebamutwala mu kooti y'amagye Katanga omusango guliwo gwa Katanga yakwata emmundu omukyala n'akuba bbaawo amasasi nga yeekobanye n'abaana omusajja batazaala biri mu kooti tebannagusala naye lwaki abo tebali mu kooti y'amagye ogwo omusango n'okugenda mu maaso baamala kukeera ku makya ne bagenda basinkana General Yoweri Kaguta Museveni n'asinkana famire ey'omukyala n'ey'omwami ne biryoka bigenda mu maaso lwaki alowooza nti bannayuganda ebyo tebabiraba n'owamba omuntu w'abantu n'owamba omusajja omukatuli kyali hambo omusajja omuntu mulamu nze bamuwamba lwa 6 ku lwokuna twalya mu sowaani emu Jonna twali nawe waggulu mu office twalya mu sowaani emu Patuwangala n'abantu bano kyova olaba tetulina bigambo bye tugenda kubagamba muli amasaaji nga mulowooza nti mugenda kubanga mututulugunya ffe tujje tubayiseeko akazigo
tugenda kubibagamba directly nti Jeno Kaine Rugaba Muhoozi nkubuulira bye mukola bikyamu era mujja kubisasulira wakiri muli bisasulira mudda temuyinza kubonyabonya baana b'abantu bwe mutyo gundi akiri kutya kulwanyisa kiki kyabadde kyo bamusanze ne pips za Lieutenant Kano kati tu interrogating pips ezo bazikolerawa pips za amaje bazikolerawa era bazikola ezo kubanga bogamba nti ekintu kiri original kitegeeza you can identify zani mu Uganda tulina ba Lieutenant Kano bameka ani atalina pips ze bwabanga pips ze zo tazirina yazibulira ya reportinga wanti yazibuza kubanga newe bagenda ekibatwala mu mate mweri kote yaba mafia nti bagituma hati mugala mutwale yani kyabadde kyakuwanyisa kyonna ne echepe zaki ne chipe bamusanze ne chipe kate ekyo kubanga bwogamba nti nakusanze n'ekintu kyange n'ekikakasa nti kyange mba nkiinako origin mba nsobola okukirambulula epipusi zino ze basanzeewa akireewo tuteeke kale mu bwongo obutono za Lieutenant Kano ki atalina zize kati era yalipootinga wa nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.